Mwasuze mtyano banafe abazukuse tubaddiremu agataliiko nfuufu nga bwe gabadde mu kiro. Yenze Sanyu Robina Mwerukandi ne Mebo Mulungi katutandike nga tubategeeza ebikulu ebyagabaddemu. Ebikulu mu gataliiko nfu. Poliisi ekutte ababbira ku bodaboda ne bagitwala gye bakweka ekisa ekyogi kye bakozesa. Beerumiriza. Abatuuze baaniriza omusajja gwe basalako amaka ng'omuzira bamusondedde ssente zinaamubeezaawo. Eyali RCC w'e Lubaga Burora asuze luzira ogw'okuvoola sipiika gumuleebuukanya. Twabuuliza bigambo ki bye yakozesa nga tetuwandiike ebimukyagishiteeyo. Agambibwa okutta abawala ku lw'Entebbe asabye omulamuzi mu nkyusi z'ekkomera be Nalonkoma bayinza okunzita. Kisiŋŋaanye wansi wa Ntebbe nga kisangiddwa nga kiriko n'omusaayi. Aba Crime Intelligence mu Kampala South nga baduumirwa Anthony Fred n'akulira ebikwekuto mu Kampala South Steven Ssenyo nga bakoze ekikwekuto bakwatidde avuka abiri okuli Semuso Jovan ne balika Shakulu nga kigambibwa nti badde befuddemu mu kubbira abantu ku bodaboda nga banyakula eby'omuwendo okulira amasemo ag'ebbeeyi. Bategeeza poliisi nti amasimu agatalo ga iPhone nga bakassa mu silver plate z'emmere ng'amaze okuzinyaga. Ofuna iPhone ogenda n'ogwa silver plate n'ogisibamu era bwe twafuna aka iPhone akalala tukazinga mu silver ne tugwa silver plate wali twazigwa nusu 10 twagula bbiri ne tugisibamu eno n'eno bwe kino. Lwaki omugiteeka mu silver plate ekoleeta? Tebagitulakinga. Beerumiza mu maaso ga poliisi nga batema omusajja aviiriddeko okwatibwako bwe ne bamugya ku laptop n'ekyuma ekikola ku mizindaalo mu disco. Ani yatema musonge Uno bana musonge mungo mulaba uno yakola ki? Yatema baba eyakugoba yali tayambadde jaketi ya white ne element anaweza nalaba nze nali mu jaketi ya green nze ne betugenda mu kamera kyo kijjo kati ani yatema gugomanyi bino babukutte nabyo abitunda nemwoyo yagipebera n'agamba nayo kubidoma yali mu kesi n'agamba mu nsawo mwalimu kalaputopu kano kaliko emabega akafaananyi ka apple kalimu emabega akafaananyi ka apple kwaliko bu adidisiki bubiri ne kawaleti kalimu ndagamuntu mwalimu n'akati naye gya ssente amazima Katonda mukulu temwali yadde n'ekikumi. buli omalumiriza munno okuba n'ejjambiya eyatema. navuga piki ono yalina ejjambiya tusanga piki netusalako piki. Semusa awulidde abasirikale lyetavuze bodaboda miyano era nti yatandise okukivuga terwakidduka asobola kumukwata. Nze kye nasoma kimu kuvuga piki kuvuga nze era nvuga nze tebanvuga mabega ku piki. Bw'ate akola ebintu by'okwerinda okukwatusa muzigo wasuula ekabojje tejjambiya buli lwava okubba gitereka mu ntebe. Okumadiri bafuzisa entebe okusera bagiguddeko ng'eno ebaddeko n'omusaayi. Avukano babulira abasirikale nti emirundi gye bakabba gisoba 20 nga bakuba okutema n'okunyakula abantu mu bitundu okuli Nateete, Kibuye, Najjalankombe, Kyengera, Nsanje, Bulenga ng'obulimu bakulira ku bodaboda gye bafuna ku looni. Emirundi gye twakabba emirundi gyo gisigala emirundi gyo emirundi egisukkamu naye okubba ne tulumya omuntu tuba ne tumutemamu naye teyatemesa watatema naye ze nakyowonya ne bangono yamutema. Omusajja yatemeddwa ne bamuba ku laputopu n'ebintu byokulina amasimu ategeeza nti avuka bano baali batambulira ku bodaboda na BVF noti nkaga alojeba mu kikapikipiki yaabwe ne bamutema nga akiza kudduka ne bamutwalako ebintu bye. Kati bogu ne bansalako n'ejjambiya nali ku boda nabakuba ku naiti yange awo ekitebi bogu ne bamaliriza ne bansala bajjo ettama. Atulaze olubalu batema nga kati balutunga era asaba byokwerinda obutabayimbula. Martin Kiza yakusakidde Gullion ku Abukede TV. Abatuuze ku kyalo Obusaana e Kamuli baaniriza omusajja mukyala we gwe yasalako amaka ng'omuzira. Bagamba nti wadde takyeyinza mu kisenge naye kirungi nti ye yamutuusako obuvune buno yakwatiddwa bamusondedde ssente ng'entandikwa.
kugatale konfona ko logo twakulaze police ekamuli yakutte Susan Namuganza emyaka 64 olwokusala kubba Moses Kawubanya obusajja n'abokutulako bwe yatosidde ku police yamusabye ekisonyo ng'agamba nti naye yeejusa kye yakola. Kati Kawubanya mutima gwa mukakanyula police okwata Namuganza kwagamba nti abadde alowooza nti ajja kudda abatuuseeko obulabo obulala. Mu mirembe yali mukazi wange takali mukazi bambaire mubalira mu bakwera solo bamugemye nayongera okuguma omutima nti nsobola okukeza abaana mu kugenda ku kyalo Busana mu Luka obugenda birumbe Kamuli Kawubanya bwamaliriza nga muzira isanu inene kuba tubaye tutyagaka yegomba kusiba myaka 10 nga titumubona kwera itwenda kumubona kukuno ategeeza nti mukamwana oyo abalita mwagala nga lwamulabako amwogerera ebisongovu tanendera njala era yakoba ati mukayewo mwendeza kufa Alieti Nangobi mwanyina Kawubanya ategeeza nti Namuganza mozibu nnyo olw'ekiyatuuza ku mwanyinaabwe ng'ate yamulekera n'omwana w'emyezi 4 saino omwana tayonka gabulano gunwe era tukozesa mata na sukaali yamusalako obulamu bwe yasigala nga kuyafuka mukazi mwine. Ivan Nabiri mukyala Kawubanya aliwo alayidde okumaba kuba badde asuubira okudda okumukolako efujjo yakwatiddwa naigala saawa ndala mba oluisi mu kinaabirondi kutya nga ndiri nti asobola okuva wona oba yanduwa ku asidi oba yantema oba yakola kimbaire ndi mukutya aga bamugamye nze buti omutima gwange musanufu era njakuma Moses paka kumuwuliza bu Nathan Sengoba yakusakidde Gulien kwa Bukere TV. Ate nga tuvuddeyo ye omulamuzi Ronald Kayizi owa kooti ya Buganda Road asindise mu kkomera eruzira Herbert Anderson Burora ngono yali RCC ow'Erubaga oluvannyuma lw'okusomerwa emisango ebiri okuli ogw'okwogera ebigambo ebisiiga obukyayi n'okusiiga abantu omuli Speaker wa Parliament Anita Among enziro nga yeyambisa ebyuma bikalimagezi. Herbert Anderson Burora yali RCC w'Erubaga asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi owa kooti ya Buganda Road n'amusomera emisango ebiri okuli ogw'okwogera ebigambo ebisiga obukyayi n'okusiiga enziro Speaker wa Parliament Anita Among nga yeeyambisa ebyuma bikalimagezi. Kooti esoose kuyimirizibwa oluvannyuma lw'omu ku bawabi ba gavumenti obutabeerawo. Kyokka ku ssaawa 8 kooti ezeemu okutuula Burora ne bamusomera emisango egyo gyombi n'agyegaana. Information which is likely to ridicule or degrade or demean and promote hostility against the person to which Right Honourable Anita Among, the Speaker of Parliament of the Republic of Uganda. Is it true? If you're not guilty as stated on count number 1. Oludda oluwabi lubaddeko Richard Birivumbika ne Ivan Chaze nga lutegeezezza kooti nti okunoonyereza ku buzi bw'emisango gino kukyagenda maaso ne basaba omulamuzi okugwongezaayo. Omulamuzi ategeezezza nga Burora bw'alina eddembe okusaba okweyimirirwa. Oludda lwa Burora lubaddeko bannamateeka 12 nga bakulembeddwa David Kamukama ne Katana Benjamin abategeezezza nga bwe balina okwemulugunya ku misango egiguddwa ku muntu waabwe nga bayita mu tteeka erifuga n'okulambika enkozesa ya kompyuta. Bano bategeezezza ng'empaaba bw'erimu ebirumira n'ebibulamu ebyandibadde biteekebwamu okulaga embeera n'engeri ebigambo bya Burora gye byakosaamu Speaker Among. The church should be having some facts to what was carried out, not the consequential conclusions. Bongeddeko nti empaaba eno terina weekiragira n'akamu biki Burora bye yayogera era wano we basabidde ne bategeeza omulamuzi nga bw'eri empaaba ey'omu nguuba era erongosebwe oba esazibwemu n'omuwawaabirwa ayimbulwe ali e Butaala. Oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwa Birivumbika basabyeyo obudde okusobola okuddamu ebisabiddwa oludda oluwawaabirwa era asabye okutuuka ku lunaku olwokubiri nga 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno.
We're suggesting Tuesday night. Tuesday night? Yes. Bannamateeka ba Bulora basabye kkooti nti ng'oludda lwa gavumenti bwe lukyetegereza omuntu waabwe asooka ateebwe ekireeseewo enkalu mu kkooti ng'omulamuzi alina okusooka okuwa ensala ku mpaaba eno olwo alyoka awulire okusaba kw'okweyimirirwa. It is critical that he's free until they come up with a charge sheet. So why would you go for bail when you don't believe in the charge sheet itself? What are you applying for? Which case are you applying for bail on? It does not exist. Omulamuzi asabye enjuyi zombi okukkiriziganya ku lunaku kkooti lw'erina okuddamu kubanga ye waali obudde bwonna era bano abawadde obudde okwegeeyaamu. Ategeezezza nti olw'enkalu ereeteddwa oludda oluwawaabirwa abawadde okutuusa nga 9 omwezi guno oludda oluwabi lubeeko ne kye luddamu ku mpaaba yaabwe era Bulora n'asindikibwa mu kkomera e Luzira. Of July 2024 at 9 o'clock with the state reply on the bail application that this person be kept on remand until that time. Okusinziira ku mpaaba ya kkooti, Anderson Bulora Herbert atemera mu gy'obukulu 37 omutuuze w'ekigo wa Ntinda municipal y'e Nakawa mu Kampala wakati w'omwezi ogwokusatu n'ogw'omukaaga omwaka guno mu bitundu bya Kampala n'emirirwano ng'ayita ku mutimbagano ku mukutu gwe gwa X yayogera n'okuwandiika ng'asaasanya obubaka obusiga obukyayi mu bantu obuvoola n'okujungulula Speaker wa Parliament the Right Honourable Anita Mong. Council emegamba nti yaleeta abantu okukyawa Speaker wa Parliament eyokubiri nti yakola ebintu ebivuganya ebya Speaker wa Parliament naye twabuuzisa bigambo ki bye yakolesa nga tetuwandiike eri mu charge sheet eyo. Joseph Innocent Senfuma ne Edison Mutiaba bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ye dereva ali ku gw'okutemula abawala ku luguudo oludda Entebbe asabye omulamuzi okumukyusa ekkomera kubanga ekigo gye baamuggalira ye walina abo abantu be yalonkoma nga bayinza okumutuusaako obulabe. Ono abadde akomezeddwawo mu kkooti e Kajansi. Kkooti y'e Kajansi ezeemu okusomera Isaac Nowagaba ne banne okuli Tulia Semwa Honest, Ndawula Godfrey ne Obed James emisango egyekuusa ku ttemu eryakolebwa ku bawala ku luguudo lw'Entebbe. Nowagaba nga dereva wa takisi, poliisi bwe yamukwata yalonkoma banne be yakolanga nabeera ne bakwatibwa ate abalala bakyaliira ku nsiko. Ono yakwatibwa mu mwezi ogwokutaano nga 2 omwaka guno era yalaga poliisi ebifo mwabadde ng'asula emirambo. Nali nvuga kanyankole n'amukwata mu bulago n'amukuba ng'ovuga ki taxi. Omuwabi wa gavumenti Charlotte Twikiriza ali mu musango guno abuulidde kkooti nti Nowagaba ne banne wakati w'omwezi ogwokuna n'ogw'omukaaga Bata Nasolo Jenina, Awori Judith, Sandra Nangobi ne Nalubega Christine emirambo ne gisulibwa mu bifo eby'enjawulo ku luguudo lw'Entebbe. Nowagaba mu kkooti awanise omukono n'asaba omulamuzi nti si mu matedi n'ategeeza nti naye bamulanga bwemage. Omulamuzi Birungi Fiona abategeezezza nti emisango egibavunaanibwa gya Nnagomola nga kkooti ye terina buyinza kugiwuliriza, bw'atyo n'ayongezaayo omusango okutuusa nga 24 omwezi guno. Ab'enganda z'abawala abattibwa basabye kkooti evunaane Nowagaba ne banne bafune obwenkanya olw'abaana baabwe abattibwa. Ye mwennyini nnyini yeewaako obujulizi kati ddala onoonyereza ki? Naye mwennyini yeewaddeko obujulizi. N'agamba ye mutuzi butuzi omuntu amutuma era ne mu kkooti agambye omuntu eyamutuma bamuyita Frank Alizana. Omusajja oyo obudde bw'amala ng'ali mu kkomera atawaanya gavumenti eno. Omusajja oyo n'obudde bw'amala nga bamuleeta wano mu kkooti twonoona biseera. Bo abatuuze b'e Lubowa Tulia Semwa gye yali abeera nga bakulembeddwa kansala Sarah Nantongo bawanda muliro nga n'abamu yabaleka n'obuvune era basabye kkooti ebakangavvulira eddala. Ne wano yagamba singa muganda wabadde mulamu singa ffenna yatumalawo talimba era tamuwaayiriza era babadde bakola bonna.
Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ekitongole ekya gavumenti ki Uganda National Oil Company UNOC kituusizza amafuta omulundi ogusoose ku mwalo e Mombasa mu Kenya. Kino kyakwasibwa omulimu ogw'okuleeta kuno amafuta okumalawo emiziziko kampuni ez'Abannayuganda gye zaali zisiŋŋaana mu kusuubula amafuta e Kenya. Emmeri eno etuuse Mombasa mu Kenya okuva Jebel eri mu ggwanga lya UAE netandiza amafuta ga petroli emitwalo 58. Emmeri ey'okubiri okuva e Kuwait yeesuubirwa okutuuka olunaku olw'enkya ngeno yakojja netandiza amafuta aga dizero emitwalo 8. Amafuta gano gagenda kutambuzibwanga midumu gy'amafuta egya Kenya Pipeline Company okutuuka Eldoret, Kisumu ne Nakuru. Wale emmotoka ya tanka z'amafuta binagajjanga ogatuusa mu Uganda wiiki ejja. UNOC yakolaga ne kampuni ezitunda amafuta nga za kuteekangayo okusaba kwazo okw'amafuta ge zeetaaga. UNOC etuukiriza omulimu zo zigatuuse ku masundiro. The vessel comes all the way from the load port. We call them load ports because the cargo is being loaded into the ship. For these vessels that are coming to discharge the Uganda National Oil Company products, they're coming from United Arab Emirates. So the vessel were loaded in Fujairah, and normally it takes between 10 to 11 days for the sailing of the ship into the port of Mombasa. Enkolagano eno yeesigamye ku ndagaano ezifuga obusobozi bw'amafuta. Mu nteekateeka ne UNOC yakuterekanga amafuta aganaakozesebwanga mu biseera ebyakazigizigi ng'amafuta gakendedde katale okukakasa nti waddamu kubaawo nkenyera nga waguddewo obuzibu bwonna. Era n'ekkubo lya Tanzania lyakusigala nga likozesebwa okuyisayo amafuta amatonotono. Amafuta gano agatuuse Mombasa yentandikwa. The vessel can be safely received in Mombasa and the cargo operation are seamless when she comes in. Uganda okudda ku nkola eno kyaddiira obuzibu kampuni za kuno bwe zasanga okusobola amafuta e Kenya ekyavaako amafuta okudumuuka ebbeeyi. Gavumenti n'esalawo egenonera ebuwarabu butereevu awatali kuyita mu bakayungirizi. The facility can handle enough vessels at one time. So we can guarantee that the products will definitely come and they will be handled without any delays. They're going to be seamless operation. And we can guarantee you at UNOC of this sustainability of all your fuel products or demands over the next coming years. Freddy Kajubi, yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate agenda okutuuzibwa nga Ssaabasumba ow'eggulu Raphael Wokrach akomyewo okuva e Roma gy'abadde yagenda okwasibwa ekitogi ekimuwa obuyinza okuweereza nga Ssaabasumba. Wokrach agenda kutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ku ekereziya eya St Joseph's Cathedral eggulu. Essanyu ly'obuganya abakristo okuva mu ssaza ly'Ennebi nga baaniza Ssaabasumba Raphael Wokrach ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe akomyewo okuva e Roma. Eno yagendayo omulangira w'ekereziya Papa Francis n'amukwasa ekitogi ekiyitibwa Pariam ekimukakasa mu buweereza buno. Ekitogi kino Papa yakikwasiza Ssaabasumba Wokrach ku Lwomukaaga e Roma nga yeetegekera okutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno. Nga bakulembeddwa mubaka akiikira abakadde mu bukiikakkono bw'eggwanga Catherine Akomo Mave. Is the authority from the Pope that now enables him to exercise his full role as the Archbishop. Ategeeza nti bagenda kumwolekera wiiki ejja ng'agenda okutuuzibwa ku bwa Ssaabasumba. Like a newly wedded bride, and hand him over to the Gulu where he will be our Archbishop and he will be based in Gulu. Ssaabakristo wa Uganda era nga yamyuka akulira kampuni ya Vision Group Javez India nabo yeebazizza abantu olw'okwaniza Ssaabasumba Wokrach n'omwagaliza emikolo emirungi. Tumusabira nti n'emikolo egy'okumutiikira eggulu egya July 12 kituuke bulungi ate byonna bigende bulungi. God Almighty bless and protect you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you for the
ng'asinziira ku kigo ky'abaledde Mbuya, Ssaabasumba w'Okulula kyategeeza nga bw'ayolekedde eddimu eddene ery'okulyowa n'okubudabuda bakristu beno abaakosebwa olutalo lwa Yosefu Kony. The recovery of the system may be structurally seems to take place faster, but how it has affected the souls of people, the spirit of people, it is a slow process. And that I consider as one of the challenges that I believe we have to work on as a church, as individuals. Ssaabasumba annyonnyodde bimusobozesezza okutuuka ku kkula lino n'ategeeza nga bw'ava mu famire y'abaana 11 nga ku baana abalenzi 5 baafa nga ye mwana owokuna. And of course, it's not only having priests, but we pray for good priests. Okulula kyagenda kudda mu bigere bya Ssaabasumba John Baptist Odama eyatuusa emyaka egy'okuwummula. Godfrey Sempijja ne Damba Taddeo byokusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kale wetweyongerayo abakulira ebibiina by'obwegassi nga begattira mu kibiina ekya Uganda Cooperatives and Credit Union Limited balaze obutali bumativu eri ekitongole ekiwoozi ky'omusolo mu ggwanga okubajjako ensimbi zaabwe ku akawunti za SACCO nga tebamaze wadde okubeebuuzaako. Abeegassi bano nga bakulembeddwamu Binti Jalia Lukumu bategeezezza nti ekitongole ekiwooza omusolo kibasalako ensimbi ku akawunti za SACCO zaabwe awata 10 ezirikora ntiyo shilingi 3 tuzitwara mu URA ogwo n'omusolo gwa SACCO. Akashesha ka general manager yimukana ngambira ngubihireho miliyoni 82.9 bazitwara mwene ntwebuuza ati tukore ki. Lukumu agamba nti gavumenti yabasonyiwa okuddamu okusasula omusolo okuva mu SACCO era nga kino kyali kyakutandika mu 2017 nga 1 Julayi okutuusa nga 3/27 omwezi ogw'omukaaga nga kati ekibeewuunyisiza kwe kulaba nga aba URA bajja omusolo ku SACCO zino nga n'ebbanga eryabasonyiyiwa ery'emyaka 10 terinaba kuggwako. But to our surprise, the SACCOs have been receiving communications from URA asking them to pay the same taxes. Ekyewuunyisa kwe kuba nti ne ssaabawolereza wa gavumenti kiri ewakiwanuka mu 2023 nga 10 omwezi ogw'ekkumi yawandiikira Commissioner General wa URA Rujoki Musinguzi ng'amulagira obutajja musolo ku bantu bano naye byonna kwali kusiwansano ku mazzi. Because when the Attorney General gives his clarification and guides, he guides on behalf of the government, and it's the same government. So when he guides and you go against the government, really, you are not working for the government. You are working against the tenets of government. So we want URA, especially the Commissioner General for URA, to come in and rectify what has taken place. Joseph Amanya munnamateeka w'abeegassi bano aweze okutwala URA mu mbuga ku nsonga eno. So twataddeyo omusango nga tugezaako okugamba nti emisolo gye mugezaako okutuggyako gavumenti y'emu yatugamba tuleme gisasula. Meja Julius Niragire yakulira ebikwekweto mu Wazalendo SACCO era nga yakiikiridde akulira SACCO aliko byalambuludde. That I also maybe get the last correspondence that you wrote to URA, the one you read last, a copy. URA ebwetuukiridwa etegeezezza nti ensonga ziri mu kakiiko akajulirwamu ku misolo kye bayita Tax Appeals Tribunal. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Omulabi waffe otukoze bulungi. Katugenze mu programu ekyenkya 6:30 wajja kubeera wagataliiko nfufu mu ttuntu ku ssaawa emu tujja kujja n'agabuutikidde ate ne ku ssaawa 4 agataliiko nfufu. Mukama Katonda abakuume musiibe bulungi mweraba.